Mukama w'amaanyi, Mukama w'ekitiibwa, baletuyamba batuwabula muntu agotungire otukumira abaana baffe, otukumira emitima gyaffe nga ginamu taata, tukwegayidde twetonze Mukama tutuya naye tulaba ku ntuuyo taata Yesu Mukama weebale taata tutona tuteekawo weebale taata Yesu Mukama weebale taata tuyambira ddala ne tubeera nga tutambula twaliko abaana bo taata tuba tuwakumiza tusonyiwe twetonda taata Yesu Mukama weebale kutuyamba kutuwa ku ssanyu lino taata era tuli basanyufu taata Yesu Mukama banange taata Yesu Mukama n'abatuwadde bonna taata obawanguza obakuume nga balamu era obaddizeewo Katonda tusaba nga wajjayo King Sheebah yonna gye wamujja Mukama mufuulire eddala ettaala mufuulire eddala ettawaaza mufuulire eddala kando mufuulire eddala omuzabbibu mufuulire eddala ekitangaala n'abalala kwe balina okulabiranga baddemu essuubi ayi Mukama n'abatakukkiririzaamu n'ababuusabuusa okubeerawo okwo Mukama Katonda balabire ku King Sheebah bakwekwate n'abalala bangi abakyali ku nguude abali mu mbeera embi ennyo esinga n'eya King Sheebah mwe yali Mukama Katonda nabo batunuulire nga ku King Sheebah bakitegeerenga nti bw'obanga tonnafa wasobola okubaayo second chance. Export TV to the world. Basebo ne bannyabo kino olwaleero kye tuliko tekibangawo. King Sheebah yandiba omuyimbi omuto agenze mu byafaayo by'endongo ya Uganda okufuuka biliyoniya oba miliyoniya. Mbadde nkusaba video ya leero ogisavinge bubenga obujulizi gye bujjako awo era ogisharinga ogiwe munne munno. Nze omwana Soda ndi n'abakulu bano. Nesima baleero banayogera mukunja. Oli otya olwaleero? Era of course mbalangu. Senti mwazi jiwa mukunja. Nasina bakulu. Soko asokaze balire nyezo banatoddeko. Omanya abantu abamu bwe babatuma batuusa bitundu. Sheebah abalanga musente. Mukunja sente kasente zino wali wazitereka dda Sheebah we yagendera nga wazikunganyiza n'ozizza. Zino sente Sheebah yafunye abatulaba mbalamusizaako mwenna. I am so excitement bafaanizi ba King Sheebah ne bafaanizi b'omukonja atasera okubategeeza nti mwebale nnyo obuwagizi bwa buli kala. King Sheebah ndi wano okubategeeza yafunye endorsement. Sinaba bitegeera bulungi mukunja kano ko nange saakategedde. Kati kambi kunnyonnyole nadde nsobola n'obutagamba. Era kekangidde wano eno. King Sheebah yafunye endorsement agenda kufuuka brand ambassador. Ebulayo kimu gyasobola bye bali omaliriza nti national ID ya King Sheebah ebadde yabula. Mama we yagenda nayo neebula. Zibala ogenda kwogera sente entuufu nyinza okuba bwe bazinkwasiza ate nalidde. Mukunja ffe tubuulire twakya musedda brand ambassador wakya amangu awo. Kye bayita okubeera brand ambassador bye mubadde mulaba ba Spice Diana bye bakola nti kati ye brand ambassador wa company ya Cheaper Cash ye Walato Miliki ya Kati bye mulaba ba Rema Namakula ba Sheebah Kalungi okubeera nga oli influencer wa company. Yes. So Mukama mulungi teyeerabira abaana be. King Sheebah yafunye company gye tugenda okubategeeza national ID yebategeezezza egenda ku mangunyo bali olina gyekola kanga kubeeri yabula balyoke bamuweeka balance ke then n'okumulangirira bamulangirire bamutongoze. Ekyo tukyebaliza Katonda. Then ekyokubiri mu bookings za Christmas ebivulu by'ennaku enkulu sofa King Sheebah afunyeko ebivulu 2 sofa yakafunako 2. Twebaza omwami Abitex promotion bulijjo bagamba awo mukunja pati nyikatuuka oluvannyuma nnyo ku kivulu kya Abitex wandi tukoneddeko obukondezi nti yafunye ebivulu n'olekaawo. Yafunye bookings. Yafunye bookings ku bivulu kuba nabyo omukulu ababuuza mwagala sente mmeka anti wenkugambidde nti mwami Abitex Saabategesi w'enkuuka naye yampise akange n'akampa ne bampa n'ak'omukulu. Then yiganga abantu beyiganga nabo ndowooza posita egenda kufuluma leero naye alina oyimbayo. Ekyeyiganga kiki yekka nze siriiko sigenda yimba. Kyeyeyiganga bamubuukinze ngenda muwerekerako
yo of course era itaga guidance engenda muwerekerako naye oli sente ze yabadde atuwa nga tezitutwala bameka babiri nga zirina baza muntu omu kati mu mbeera eyo ne ŋŋamba bamuwe nze nja muwerekerako obuwerekezi so bwe twagassa akasente ako aligezaako kubanga azibalamu kamalo zibala agenda tubulira oba ziri sente mmeka ziri mmeka wakabala mmeka emitwalo 10 emitwalo 10 ke wakabalayo emitwalo 10 emitwalo 9 emitwalo soko zibale zonna emitwalo 10 ke kakadde mukunda asooka zibale zonna wamala zibala kuba zize kampani ki yabadde omulimu guno Sheebah okubeera ambassador tubeebaze naffe banne tusobola okyamuka essaawa eno national id neetalabika okategedde nti byonnagezezaako pala batuwaddeko kitundu bwetalabika nga bazitwala kampuni according to agreement gye contract Sheebah agenda beera brand ambassador wayo emyezi mukaaga. What is it for the mean? Kitegeeza ki? Sente z'omuyimbi zikyakola ki? Zikyajja. Kuno kubanga gamba nti genda ebya mwanguye makuba n'agambye nze nina national ID yange tesobola kweyimirira King Sheebah. Ne bagamba ebya kampuni bibaamu ne balooya. Bwe bituuka nga bisikati tokoze mulimu nga ulina tambula results tezize weekyusizza omanyi ba influencer mu tubadde twamanyira bino ebya TikTok yaffe oli akukubira mugunja tukolere yawo ka challenge mbisizaamu kawa kalango kangaawe eddagala ly'obutwe etta abantu okitegeera n'akuteera ku mobile money oba okakoze oba tokakoze mwenoonyezeeyo mpola mwenoonya na bikondi so kati we twatuuse eno nga byanjawulo mu koboyi nga byakusayininga mpapula nebaza abatubeereddewo kuba oluzungu lwabadde luyitiriddemuuko mwebale nnyo mwebalire ddala so n'olwensonga eyo soda nga tetunagenda wala nze mpulira mu mutima gwange nina essanyu nkunja ffenna bati mu King Sheebah. King Sheebah bw'abanga gwe bayita omulalu oba eyali omulalu oba eyali ku street whatsoever ng'essaawa eno atandise okufuuka ensonga bweti era njagala okusinziira awo n'obuwombeefu okusaba nti bw'aba afunyeyo kampuni emu nga gyakolera omuyimbi asobola influencer asobola okukolera kampuni nga 6 as long as tezidiringira mu services zezimu otyo mu mirimu gyegimu so njagala okusaba abalungi abatulaba n'obuwombeefu esobola okubaayo kampuni endala esobola nga King Sheebah ate totegeezezza eri eyinza okubeera eyo ng'eyagala kujja nze nsinga okwagala okugibategeeza naye national ID bantegeezezza eya King Sheebah tukibanyonyodde ono national ID ye maama we yali agenda n'ababanda yagenda nayo twagenda omukubira omubuuza national ID ya King Sheebah eri wambu baagimubbako so yeesibye bino ebintu singa byakutuse edda n'olwensonga eyo enza okubaayo kampuni endala yonna tuwe opportunity sooka oliseewo enamba mukunja enamba yaffe ey'essimu eri 0755 32 65 55 ne ku WhatsApp kweri eya MTN eri 0783 43 02 38 omukulu akyabala sente ze sinabitegeera mukunja nene tugende kati sente zino mukunja kyekiddako mugenda kulya nyama mukiringe mugule engoye mugule emmotoka obuvaazi ekibuuzo oba tukize ne mu bafaanizi baffe tubabuuze mulowooza omukulu anti tannamalabala sente tugamba kati zaabala zankwasa kuba kati olodi yatugambye akabala emitwalo 10 emitwalo 10 kaba akakadde okitegeera kaba akakadde olwali tumanyeko amount eriwo nnene tugenda kukubasobolo nze ng'omuntu nalowoozezaamu nkobwe nti omanyi gino emikisa gijja lumu tegijja nti girijja buli mwaka ku mwaka nabadde nfunyemu ekirowoozo waliwo amakampuni agatunda ettaka amakampuni agatunda amataka mangi gempulira agalanga nga bagamba osobola oleetako miliyoni 2 osobola oleetako miliyoni 3 osokufunira ekikulu kyenfa kyendowooza mu mutwe gwange nti singa King Sheebah baba batuguza ettaka nga teriri wala kuva na Kampala ng'osobola emirimu gyammwe gisobola otambula mu bufunze kansabe na lumu
kampuni ezitunda amataka nga waliwo kampuni esobola otuwa opportunity netuguza poloti naye nga teri wala na Kampala ng'eri within Kampala. Yes, ttaka lyafuuka lya busere wano e Uganda. Naye ate situtusobola kera ntugamba nti King Sheebah tumutwala agule eggulu oba agule ebukunja oba agule kino okitegeera. Naye ate tusobola ofuna kampuni ng'esobola otuwaayo within netugamba tusobola okubawa waliwo eziriyo gaba kati Christmas discount simanyi ebikoze bitya. Singa tusobola ofuna omukisa bwegute nze mpulira nga olunaku singa lukya nga King Sheebah ng'omuyimbi omuwala yaddirira asembayo obuto y'omu ku bato. Felicita ye muyimbi Felicita nedda obadde otegeeza ki ebbanga lyamaze mu ndongo ba mu myaka ate ebbanga lyamaze mu ndongo ye muto ye ttono kuba ne Felicita mukulu ataawo aluddewo naye mu myaka mukulu nnyo. King Sheebah aba agenda fuuka omuyimbi omukyala asinga obuto mu music industry. Rising star akoze kubanga King Sheebah tolina kwerabira abaddenga n'abamuyambako bano mukunja Sheebah kamuweerezeeyo $5,000 kamuweerezeeyo zino kamuweerezeeyo engoye omweyo ekyebiri. Kati kino kyanjawulomu nti afuuka omuyimbi ayeekoledde ebintu bye nga mu ntuuyo ze out of her hustle lwe lulimi oluzungu. teri kyasanyu kisinga ekyo kitegeeza agenda bivaluinga nnyo okusinga biri bangi nno mukunja abaludde mu industry nga tebasobola kucalculating achievements nga zino Sheebah zaali anti naffe zadde zisobola otulema nti sente zino ziraba one badde basobola ozimpa kyoga sinaayo bizibu ttaano. Anti nakye neebuuza ekimu ku byo campus university kye nakomolaba okuva omukulu yalekera ebyokuyamba n'ovaayo mu nnaku ey'ekitalo n'owithdrawing nalowooza nti oyinza okukwatako akazeeyi n'okakubayo ne weeyozaako enfufu n'oddayo emisomo gyo ne gigenda mu maaso neno n'omuterawo akamu akakkeya. Anti soda nze ndowoozaamu bwe nti newooliri ebitali bibyo bitwaliramu newooliri ebitali bibyo buli wooli ebitali bibyo n'ebyandibadde ebibyo Katonda byakutegekedde biziŋŋama kibuyaga bw'abazze oba obituulidde emikisa giri Katonda ye aba akulaba abantu baba tebakulabye era nadde nsobola ozibala n'enfunayo eyo kima obitegeera kubanga teri agenda kusaba n'accountability teri abadde amanyi olaba nange atera okuba okumpi mu llonzi labi kati kankubulira ekyamazima sisobola kulya ssente ya King Sheebah. Nze mmanyi olaba abamulaba ku internet be bamanyi byayiseemu n'abaamulaba nga nze sinnamulaba kati nze mmanyi nnyo Sheebah byayiseemu okitegeera era okulya ssente ze oba olidde gw'olaba nga alidde okute naye oba olidde bisira oba otuulidde n'emikisa gyo nzikiriza nkukomerere kati kiri kyobadde onnyonnyola ekyo gaa nti nandikutte zino ssente olw'okuba abantu buli omu tamanyi nnyo ziyiseewa mbonenzisasula ku university yese ebyokusoma kwange byayimirira byagootaanye nti abavumi b'oku internet baavuma Mama Fiina n'anyiiga kati mu kunyiiga ffenna bannaalumanya ne beesaalumanya be yali ayamba n'agamba nk'oyo yamba Abanayuganda kati nange mwe nagendera naye ate nga nze saavuma mami nze sisobola navuma mami okategeera nabadde kiri kyobadde ogaa nadde nsobokozesa ku zino ssente neneeweerera yes nsobola okweweerera nga n'ebirala we bijja kuba eno contract otugambye ennene ssente zikyajja era weeriba nayo nga nange njagadde jjukira nze nange nina kampuni zange zenkolera naye ekyenjawulo nti ezange zimpa obusente butonomu eza King Sheebah anyway abatuyambyeko nze ezange we nali nsayininga kuba nze nkolera bet winner nenkolera ne Lukwago James specifically kati nze ate we nali nsayininga tebyalimu balooya tebyali byammwe byalimu obwasseruganda bungi ebyange byali mukunja wano okolera mmeka we tukuwaayo zino okola okitegeera obwasseruganda bwali bungi naye bya King Sheebah byabaddemu nko ku level ndala nti kampuni yabadde ssa ebyombo mukunja jangu mu bisaati byo jangu nga bwoli tulabe ze tukuwaayo tukuyiseemu kasimu biyita katendera ku katendera okategedde so nze ebya tuition sisobola kukwata mu ssente za mpozi nga musabye ne mugamba maama mpolaayo tutukawaawo naye ate era
sisobola. Naye ate gwe gyolina omanya n'ebyokusoma waliwo kyenja okunyonyola mu maaso awo. Waliwo mami wange yaŋambye mukunja okusoma kugaana kutya mwana gwe, tuition yagaanye. Nja bikunyonyola eno nze bwendi kuba ye eri abantu nga tayagala kamera, tayagala yadde omwogerako. Naye kyolina okumanya awumene omukulu katubulire sente ze muzobazeebazeemu omugatte Sheebah ziri mmeka. jukira ne kampuni ezazimpadde bali eri kati kyema evidiyo bajjagiramu okitegeera. Zino zabadde mmekazi ate wala amasanyu agali odi bwagambye tutokongenda okukira ziri tannaziba sente kati agenda kwezo mbwa kali kakadde kamuludde kawera era tokatata national ID esenga yabaddewo musinga asibye bubiri national ID senga yabaddewo ne batusasula ne bamusasula lumwaka jake mukunja tuwali tobadde open bulungi olina engeri gy'otubuzaabuzizaamu zino sente ogenda zikola munki nga tonnasaba kampuni ejja. Nze ndowoozaamu bwenti ne King Sheebah agenda tuwa ekirowoozo kye naye nze ndowoozaamu Sheebah agule poloti eyiye ku bubwe evudde mu ntuuyo ze mu mannya ge ne X gyali ebyenda byongere okumwetokota. Awo tenasaagadde tutuukewo mungu tukyali mu masanyu gaffe lwaki oba okuba amayinja mu nju kyolwadde kino kyokka kimala okukuba buno obujulizi no tekiniko nokawutu ate kati omezi ate n'oluma olume kyogamba bino birumira ddala onange siteredde newesongerako bagamba tomegga n'oluma naye kati amulabisa mu bizigo nkulekewo nze kabweka tondekaawo ogenda kugulira Sheebah ploti mumanya wagulira maama we mbadde manyi oyinza okera kumajja n'ogamba nti ya maama Sheebah kanjikwate njiwe Sheebah era obwo bwe bayita obutaba bwerufu bw'okwata era eri n'ogiwoono era bye bayita ottaŋŋanya ebintu. Siri nnyo omuntu akyaŋŋanya, siri mugagga naye omutima saanya olya bitali byange olaba oli ebitali bibyo osobola obeera omugezi n'obidifendinga naye gwe newoofa abaana bo babibalangira. Ngenda zaala obwana bwange kijja kunnuma nnyo boyimbe ng'aliyo batandike obulangiro ekitegeera ensonga lwaki mbanjaga ne bwe babulidde katono tulyako okategedde eryo girese ebeerewo ensonga yali ya maama Sheebah kuzimba yali afunye ne opportunity nga waliwo yali amuwadde trip y'omusenyu azimbe enyo naye maama wa Sheebah yatabuka yekka n'akeera n'agamba nze njagala genda kunoga mayirungi nze biki era gyali yakakkalabye n'ava mu nju ennungi omanyi agenda kukola sente ajazimbe ku poloti ye. Amiina alhamdulillah kubanze yagamba ku lumu njagala ngende nfune sente yo poloti nfunda ndeete sente tugitunde eno njogere ne mutabani wange mukunya twongerese nze webaŋŋamba kiri nti ate ayagala kujja ate atunda poloti muli nenfunamu okulowooza ate lwaki otunda agule ennene engazi anedda woba ofunye sente gula awagazi awatonolekawo okategedde kubanga abantu bano bw'amala okutunda bwati bekapa nze kuba jukira waba atunda nino teekako omukono ng'aba baddewo ate ng'omu kubavunaanyizibwa singa atwala sente ezo n'azinywamu walagi nze nakakasa ndya ensi si nze nagula walagi nti oba si gwe yali ekinene oba si nze eyaleeta abaguzi baddiira nsobola olyake nze neewala nnyo ndaba nze ndi contented nze ndi musajja mugagga mu mutima nina n'obugagga bwange obw'ebintu ebikalu bwe nalaba edda we buli just oyo Bobi Wine yakyannemeseza wokwogerako oba otegeeza ki nze nina abagagga bemmanyi Bobi Wine yakyansibidde mu mbeera y'obwavu waliwo abasajja wano mu abagagga abalina amayumba agazimbe n'agazimbe nga gangi ennyumba ezimu tazisula namu yaziteekaawo zize nze nina omugagga gwemmanyi alina amayumba eri ewaffe ebuyikwe eyo ebukunja alina eri ensambya alina awo ku ntebe roodi kati nze Bobi Wine wakwatira entebe si mu bubi si kuluutinga si kavuyo
nze ekizimbe kyange kiri awo ku ntebe road. Mwabagenda olembesa Bobi Wine okujja mu buyinza kuba kati nnyini kizimbe ekyo Nkoze mu by'okwogera. bw'awulira nti statement eyo aba alina olwanyisa Bobi Wine aleme kujja Boy, ekizimbe kye kireme tosobola kubeera na bizi oli omusajja yajje waffe n'agula ebyalo nga 14. Mwene ensi ya Museveni kankubulira omugagga omu agenda mu byalo eyo n'agula abantu bonna lwakuba kamera n'asengula n'abasengula kuno ku Kampala. n'ateekawo kalitunsi. Okimanyi awo e Kampala olaba za arcade mpitirivu naye bannannyini arcade ezo oyinza okulaba nga sina bangi. Oyinza olaba omuntu omu ng'alinaawo arcade 3 mu kibuga. Lwaki oba n'arcade 3 nga nze zaaki ozitwala kyogamba nze sikola katinze si mu bubi nze olwedde waliwo omusajja ebizimbe byange biri awo sina kyempa kusanya obeera nawaasi so buno tolina kuluvuwala sirakyinvulubanya boy ng'ate nziruke bakwira batya okulya ejjiwe esobye mu ojjuke n'akawagu ng'enkota weri. Okusaba kwange mpulira kyamagero mu mutima nga Katonda aba akikoze. Singa bukya King Sheebah akasente kano netufunayo endorsement sendala we tufuna kampuni esobola okukwatako eziriwo ffe tuzigiwa nebawa poloti netuwa ate bwebeera esobola otukkiriza kuba kakati ffe tusobola kudduka watutunuulire boy. Kampuni singa etuwa poloti netusasula netugoba poloti ya miliyoni 10 kuba tetwagala wala nnyo va Kampala netugamba musasuleko bweziti ng'etukkiriza n'otandika okuzimba etuba tufunye obusobozi. Toyagala kukoma ku poloti ate agenda gikutereka ayinza okubeera n'ekyobugaga kye ng'akiteresaawo kirinnyisa value wekituukira ali eri nga nawandiikidde aba adiweya walodi endinda simanyi oba ebbaluwa yange yatuuseewo omukulu. wagiwandise mu lulimi engeri kembaddeko ku university gino emyezi gyembaddeyo maama Fina gye wali wankwatirako nabadde tandise oyiga engeri gye bawandiika lweta wesiterezeza nfuna mpabulamu neno kampuni sebera nabano twawandiika ogamba kampani am so disappointment waliwo emwe yatuyita mulala twawandiika betwawandikira tebannatuddamu naye zino eno yo kampuni yatuyita ng'etwetaaga adogita nengisaamu amaaso bagenze kwa adiwe enteekateeka eri bweti nawandiikidde adiweya world ntinda waliwo n'adiweya endala gye nawandiikidde waliwo ne kakiipu ako nga mbasaba nti singa omuyimbi mukama amusaasira King Sheebah n'afuna poloti musobola otuwa ku ka discount ne tugula kuba ezo adiweya ennene asobola okugamba seminti waba weesatu nze ngenda baguza ku bbeeyi ya busuubuzi okitegeera lwakuba mwana kati wabutasoma nabwo we butawanyiza kati abantu abasoma bo baba bamanyi obigatagata nawandiikira eno kampuni bakajja bambuuse nga ndi ku university ne bagamba kati mukunja when you are for the doing of the music you can writing for the company n'ogitegeeza n'ogiraga by'osobola okukola ebiri mu bwongo bwe kati nga kiraga obutasoma bwange nabwo bubadde bukola nnyo kiwuka kyamaanyi ekibadde okunnemesa okuggusa ebintu ebimu byembanina kyolaba bwe bandijeeyo makerere nabeera musenga omwo amaziga ne gampitamu naye nga bamanyiza abantu sibalaga nnyo nnaku yange onokwebuzabuzaamu nkabira eri mu kisenge wenfuluma n'enzira ebweru nensinika amannyo nenseka abantu ne bamanya ndi happy kumbe saagala nnyo olaga abantu nnaku yange abantu bangi basanyuka tuli bubi so King Sheebah kasooke ndowooza kasooke abannyonnyole tugende nga ziraga abantu eddoboozi nga liwazi asatu mu emitwalo sente ziizo wena tewakyali kulanga kulanga abalawazi tuweza akuwaddeyo mmeka gano gali emitwalo 3 kati yebudde azibale zonna tumanye ziri mmeka ntugate 8 ze zino zenkutte nze ezo zaadde mmeka kano kakadde zibale nga wezimpa tompe ezitako zogere nga ziwulira ejo emitwalo 3 ejo emitwalo 4 ejo emitwalo 5 ejo emitwalo 5 omugaga yerabidde n'okubala sente
Egyo 7,000. Egyo 8,8. Kyenda. Akakadde. Ddala ne ku bizike bino. Eno ankwasiza Miliyoni ya binyaanya. Miliyoni ya bagiyita miliyoni ya bisuuna mbiri. Zikakwata amaziko. Nange baneesigeko omukisa. Obaraga bwompa nti ezo bwe ziti. Zomeka. Egyo 10,000. Egyo 20,000. Egyo 3,000. Egyo 4,000. 4,000. Egyo 5,000. 5,000. Egyo 6,000. 6,000. 6,000. Egyo 7,000. 7,000. 8,000. 8,000. 9,000. 9,000. Akakadde. Kakadde. Kati kano kakadde. Kati omugatte neziba sente mmeka? Gino giri 38. Omugatte kati ye sente mmeka? Omugatte. Obukadde 2 mu 38. Brother akaye kamanyo balasimbi. Gwe kati kote unakakadde mu nsawo sikati kako musawo ngakange. Mukuni. Kaya ikamanyo balasimbi sibya kulimba. Oba akashishiza mu training. Mukuni akiriza ategeke bishiba. Shiba. Kiriza ategeke ebizike mu nsawo. Site yaho kakadde mu nsawo. Sente zino Shiba yagaba zikolere mu. Choka soda singo duka nazo. Kwata. Nsigawo olujino ndunywere. Nijo kayinza okudduka Shiba. Yinza obutakulabako. Envudde bwakiro sobola kudduka ntya mukulu. Nenziza muku kama kwogera mukisa. Kama aguddezeewo soda naawe wamu nawe kama abaddizeewo abawe emikisa abawe saale ennungi. Shiba sente zato zikolera. Soka webaze bafaanizi bo kubanga bafaani be basooka okuwagira. Kampuni ne zitandika okulaba n'ab'ebivulu ne batandika okuyita. Neyanziza nnyo bafaani bange bannange bambi mwebale kufaayo wamu n'abantu bano bendi nabo abalungi ennyo era Mukama yebale basawo ku nsi. Era mbasabira buwangaazi na kufuna n'amakubo malungi. Mukama abawe essanyu eddungi nga bwe babeera kunywa bunyi kulya buli. Masanyu. Kubeera na ssanyu mu mutima ng'emitima misanyufu. Mwena mbeebaza bannange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kayimba tekibagwanayo. Akayimba. Kayimba. Muzaka kebamanyi bannange. Kabayimbire kebamanyi munaye kuno omukisa gw'amaanyi. Bible jangu tusome ebbaluwa yino evudde mu ggulu ebigirimu nga bikulu nnyo eriisi kulabula Katonda waffe ayagala itusome obubaka buno tumanye tuleme okuzikirira yangu nnyo Bible nyolira zebuuze ugisoma obango gisirika mitwitero ekyo nno kyakabi kale gisome mukwano oliwona okufa. Kayimba kalimu sente kalimu gunna Akalunye nange omutwe. Akayimba bante sebo ne banyabo nze sina kyakola munaye ate tulina obwogerero. Esente bazifunye. Kumanya kumanya mkunjo sana engege neno utesupu. Si mwana. Mwana. Neshiba kambuze. Ku sente zino ne mukunjo singa kwagala ki. Bwe bakugamba Shiba, bwe bakugamba twala ko kimu. Banange soda. Let's say Katonda ze nagamba mwana wange Shiba. Kwezo sente zo ine nyingi ne mukunja. Twala ko kimu, ekimu kirekere soda. Twala ko kirwa. Ale mwetegeke bwasula mukunja nga mutwala. Banange.
Esoda nze nkubuulire ekintu ekyo kigenda kya mirundi ebiri mukunja tasabeera wama nga talina ate tosobola beera na sente nga mukunja taliwo obeera ne sente mukunja n'ogoba embwa n'oleetawo nze bwemumanyi we mwagala ono muuku nejjeko wandaga ngamba ate bamusibidde kimuuku bannange nakaaba nengamba bannange ate muuku bamusibidde ki kyakuba laavu mmasi laavu mmasi bannange nedda yandibadde ebintu tabitwalira ddala bwati ekintu ekyo kyannuma bane mugagga nze nali be balina laavu be balina embaga be batulending e Kampala be bafunye sente Sheebah ayagala kola kintu sente zo zikola nze ngamba yesewo mugagga ddoli mukunja ono kyasazeewo ku mutima kyekiba kiba ekya poloti nze sizira bukakafu gamba nti nzikolemu kino olina kuba gwasalawo kyesobola kkiriza kuŋŋamba nti tuzinywemu walagi oba mulyemu kale tulyemu kapoogo anti mukunja tasobola bikkiriza yogedde kyaki ebisigadde byonna naŋŋamba nti njagala kukola kino byonna mbikkiriza kuba nange endowooza yenjiwa ekitiibwa ng'omukyala ng'ogyeko okwejalabya naye wekiba nti kunywa walagi zigende zitusuule mu kkubo nga eza Spice Diana ze yabawa neza ajat ekyo kyo mbasobola kikkiriza so naye asobola obaayo n'enteekateeka Sheebah sente zino wamago mu kuteesaako ki ekyamaanyi nnyo mukunja kyoyinza okugamba nti yakolamu sente zange ekyo nkirabiddeko ebbanga lyonna entuuyo zange kikyoyagala zikuwunziza laavu erimu sente mukunja enyuma so nze mpulira nga nze soda yabadde endowooza yange ne bafaani basobola okutuyambako badde tezinnavaawo King Sheebah waffe ffenna ne bafaanizi kyolaba bukeera ofaani nagaa mukunja nteesa mwandikoze bwemuti sobola tuwa ku ndowooza sente zikolebwemu ki solo nga zikigattako nnyo ku Sheebah naye nze natunuuliddemu ng'olunaku okukya omanyi rate me for the telling you the truth abantu bangi wano ab'amaanyi ennyo nga naye womutunuulira omutya bangi nange bemmanyi naye nga talina yadde akapoloti yadde akataasa k'ettaka nga ne landiroodi omwezi gugwako neyeegayirira kati mpulira muli ne bukeera nga bagamba nti King Sheebah naye kwati woomala oggula poloti singa kampuni ezo zinnyamba nazo ze twasaye nti singa mukama kino kiba kiyiseemu okitegeera nti biba byanguwa nti kati olaba wano ku kivulu kya nange njanga mukwasizaako ogattirizeeko Sheebah nja nkusuubiza ngenda wabula nange onsuubiza nti naawe wentuukanga nange mu haso zange mukama ampadde omukisa naawe onwaniriranga anti naye agenda kulwanyako bweba poloti efunise anti kofunye eyiyo kati ngenda kati jjukira sho yeeyiga nga nze mbadde siriiko naye nina okuwerekera kati ndowoozaamu kirina kubeera bwe kiti nti singa tulwana poloti we tumala okugisasulako omanyi ekisinga oba obuzibu mu nsi kwe entandikwa naye singa tuteekayo akasente akasooka be kapa bino ebisigadde zino zenyize mutadde zo ziba pressurizing okudda ku step eddako just awo tuba tulina kusaba busabi bafaanizi baffe mutuwe emirimu tukole abalungi baffe eyinza noba yayagala otuwagira mu mbeera yonna n'ogaamu enamba yaffe enamba zange ez'essimu zibeerako ku social media ndoze noba mukunya nze nsobola bapushingamu wano naye teri kisinga kuba kya muwendo nga kutuwa mirimu ne tukola kuba oba otuwadde eddobo kitegeera tusobola okuyimba bulungi nnyo ne tusanyusa abantu wano mu Uganda n'ebweru wa Uganda oba mutuyise Dubai bafaani baffe abali e Dubai bafaani baffe abali e South Africa bafaani baffe abali e Saudi Arabia ensi yonna sobola tuyita akasente ako kemutuba mutuwadde yesu tusobola baseffe tusinga okuyimba ennyo wano e Uganda naye mu mbeera y'okutuwagira
akasente ako mba muntu wadde tusobola okukakozesa ne kavaamu ebyamakulu kyobula Sheebah mbadde nga mukubiriza ebbanga erisinga obunene nga Sheebah ava ku mwenge nga mga Sheebah nyamba byonna tubikole naye omwenge tukole ki gwesonyiwe ndi kati ne kampuni eyandituwadde endorsement bwetunuulira Sheebah yalinnya ennyonyi ng'ali kukuba azina amazina akutta akacupa ka walagi ne kampuni eyandimuyise emukozese eba etya egamba ate abantu banaalaba batya omutamiivu luju okitegeera so nga ate ne kampuni ey'omwenge kuba nali manye engeri kakakombako ez'omwenge zinaatuyita nazo nagenda ozigamba ne magana naye ngo omuyimbi ndaba wanajjaawo ayambadde product nazo zagamba ate tuba tetwagala agwa okitegeera yali ayambadde product okategeera so nze ekirungi Sheebah yampuliriza n'ababadde bamukwasaganyako bambi mwebale bambi Sheebah omwenge yaguvaako era Sheebah abantu kibagaye nti tusuubiza addemu atusuubize mu maaso g'akasente mu maaso ga mukunja ganze ne channel zaffe zino ennungi nagende kunjifuddeko mwenge naguvuddeko era ngenda sayusa mukunja saga akuddamu munyiiza amina nnyo ekyo ekisinga obunene eyo endagaano gy'okozola ojja kulyangamu ekyennyanja oba ka yogurt naye ate era sente zonna nga omuntu yakazifuna asooka neyeeyokyamuko era Sheebah kimanyi alina okweyokyawo yadde poloti erina okugulibwa alina olya ku kyennyanja aba asobola okweyokyamu omweyokyoyokyo ekikoko neki nenkoko tewali buzi ate olowooza ku ezo zonna olyako enkoko ya mmeka kwegamba kuyita abaganda bagamba okugyako obukyu oba okugyako embuzi ate Sheebah agamba alina embuzi ye si bwe kiri afuwa oluwago olabe afuwa oluwa olabe ngenda sanyuka mukunja afuwa oluwa akategeeza ate Sheebah akakufuwa oluwa ono Sheebah omanyira avuwa emala omutemba nze kalina ng'egye kanyumiramu ako wafuwa oluwa alina byanzijukiza ewaffe amaye okufuwa obuwa nalinga nengera balalo naye nga siwa kyamaye mutale nga nti anga bakuta emigwe bati abalaalo kati goofu obubuwa banempulirira ddala emirembe mukunja wayiga walunda kwoti era gwe ne woba musajja ne woba oyagala wasa Sheebah kasita okufuuwa mwaka wa ekiro Sheebah abantu tebanga bakubye kukawa ng'omulala ayibenda kafuufufufu n'odduka mu nsiko nga nalingamba te gomanye emiti gye baakwatanga emiggo we bati nga miwanvu kati mukunja afuuwa akawa talina goti mpulira kati awo ebyange byonna mukawa ne sente ozirabidde greeta sente ddakubuwa ddakubuwa mukunja ekivulu kino ekyenkuuka soka obuli process yatambudde ekyambite enkuuka kyokka nekyewunyisa ffe twakeera wano ku makya nga tugenda nga tukola kalango kankuuka muli mu byammwe teri abagambe teri ki let me for the telling you the truth akalango k'enkuuka abantu baakalabye kalaka kemwalabiraga mukunja muyita mutya mu kibuga Kampala yonna abagole ne mudduka Kampala ne mugimalako ne mwetoloola ekibuga mu lunaku lumu ate besides that ng'omugole ali mu nnika na tawulo eka yali tagirese olowooza kati tawulo eba kugwa mukama so wetukola akalango naffe tetwamanya nti akalango kagenda kubeera kamaanyi mune tupositinga akalango ku YouTube ne tukasa ne ku Facebook ne ku TikTok mama akalango kafuusa akalango abitekisagwa ku kalango atukubira n'atunyonyanaga abaana mmwe banange mbalaba omwana oyo yaterera bulungi n'omwana oyo namulabanga ku luguudo teri kisinga kwewunyisa ne Abitex yalabanga King Sheebah nga ali ku kkubo obana Abitex yabeerako ku luguudo kyogaba bonna baamulaba amafina bonna fulufiga agamba alabanga Sheebah ku luguudo yali amuwama abaddewo ku luguudo kati Abitex nedasokera ku Geno presidency nga device Amira Gomez mu kibuga no Kampala omusajja nga atunyonyanga nga mukunja ye muliwa mubeera wa ko ffe tata tubeera Makindi mukakasa baana mmwe nze bulijjo manyi mubeera mu kyalo ebintu bye mukola mundabikira nga ababeera mu bannakyalo ko ffe muzeeyi tuli Makindi wano kale
kakati nina meeting zengendamu naye bwe nvaayo mukunja jangu tulabe konze kale papa nga ngenda natuse nga njo kyakange nangamba ako kampeere muwala wange saawa 6 zennyini ez'emisana mbeetaaga nga muli mu lubiri emmenge babadde sente meka kubaze nalaba question ku abitex yennyini ng'akubuuza mwagala sente mmeka eza Sheebah nazimwadde bamuwadde 5 tomanja zange ezo era jo Land Road ne Land Road wange kati yajozedda abookula ali eri akakoko kyemmanyi ekitumiza kunja soko mbe ku sente kuba saala nga tusabye nga tubasabidde era olaba omuntu waawa King Sheebah emitwalo 5 tuba tumwebaza taata weebale okitegeera omuntu omulala ayinza okugamba nga yabawadde butono naye ng'ate yagamba nti yatuwadde butono ali waka naye tasobola kuwa yadde omutwalo ekitegeera yes so ono munkuuka ate tusobola notuukayo ne tumala performing era n'atukangamu efuta naye era ne waba talituwadde kati ffe tusula makindye enkuuka ebeera mu lubiri mutambulawo n'ebigere era tuba tulina okulinnya kuba bulandi oba olina okugimekinga ekitegeera Sheebah agenda yimba ne mukunja tonnatuwaayo oluyimba lupya tugambe nti Sheebah amaanyi ge gali tukole emikolo lukadde lupya naye twali tusuubirayo oluyimba singo eya Sheebah King Sheebah emikolo okuva wabaddeko bane tubefeeya King Sheebah tannawummulako okuva yava ku kitanda anti ali mulipe akatwala ne skin enyirira bino byoliko obudde buno bamuzunza emikolo embaga jjukira embaga erina okubeerawo kati bamuzunza leero agenda eno leero bamutwala eno leero kwegeza mu gawuni enkyakola kino tannawummula naye ng'akadde konna era naye mulinde eyo singo ye ne Haji Aluna Mbiru yatusuubiza n'agamba agenda kolayo kolabo ne King Sheebah ngera okugattako ekyofaala amaanyi oteekamu mangi katusuubire nti ku mulundi guno togenda kuddamu kukola byewakola luli kuba singa lino watwayitawo dda bino singa wano eno level singa tuli wala egyo emyezi King Sheebah gy'amaze ng'ali eyo bwebiti eyo afiiriddwa ebintu bingi oba oli awo singa wano Mukama yatuyisaawo dda ngambala bintu birala speed yali amaanyi speed kwe yali addukira yali nnene ate era ng'ebintu byakati obulamu tulina butono sooda ate era ne bafaanizi ba King Sheebah ntero kibagamba ne mbaga nti ne woba oggyeko embeera ze tuyinza olowoozaako ziri embeera endala ffenna ze tumanyi naye obulamu ku nsi tulina era butono so ntera nnyo okusaba kyola abafaani mbeegayirira ne mbagamba this timing around ndi more than determining okukola buli ekisoboka ate kati jjukira oli keyanyiizaamu n'anteeka mu kkomera kati nkozesaamu n'obusungu okategedde wayongeramu ka speed kati speed nga we nabagambye ndiko obusungu bw'ekkomera kubanga eyansiba mu kkomera enteekateeka ye yali nti bw'asiba mukunja n'obulamu bwa King Sheebah buba buwedde buziki era bwali buzikidde naye wali okizanyeemu amakyakale okitegeera kati yali abala nze nfiire waakiri eruzira ne King Sheebah bidobonkane ffenna atumalewo amaanyi ga Katonda n'amaanyi g'abantu ne bagamba nedda tekisoboka ne tukomawo kati kino kye bayita okuba ku musota ne gutafa gudda mukanga teguwoneka kati tulinga enswera enkubeko ng'ate ya musana Sheebah ogumanyi omusota ogumanyi obukambwe kwe guba taata wange nali nnima naye n'akuba omusota ne gufa tegwafa kubamu akafaananyi singa gwadda ne gukusangawo nanditidde ate emisota so kati yakuba ku musota n'agulekanga era kimanyi kati buli kimu ekigenda mu maaso akira kati so byonna tugenda bivuga supiidi Yesu asobola okukolima naye kakati wano we tutuuse essala abantu ze batusabira ne Katonda amaanyi g'atuwa nyingi eddogo liyinza oba nalyo kati liyinza otutya ebenigana ne buladi gy'otusindisinga nga tewasoboka kubanga gwe kyolina omumanya byonna abafaani bwe banaalwawo tuwa ebivulu ate era nga kyemmanyi mu linnya lya Yesu bagenda kutuwa emirimu naye nga njagala Sheebah atandike n'okwasaganya emirimu emirala
bino ebyokero okusimayi kwebaka agende make-up simayi agende mbiki ebyamasappe amasappe gaweddewo ono omugole ate omukozi si byabeera mu kisenge kola ki era omulaba bamunona wano ne bamutwala omukola omunyiganyiga omubiri biki neera we biggwa era nina kyendi okupanga mukama atusobozese nakyo kigende bulungi mu maaso tumufunireyo omulimu nga bamukozesa oba nga omutandikiddewo bizinensi nga kyandinyumye nga tumutandikiddewo nga yeekozesa kubanga oli waaba amukozesa ebyemirimu obimanyi bayinza n'obulemu okukwatagana mu mbeera ezo obudde busobotuuka aliwo ekiguddewo omuyimbi bamwetaaga ku tv bamwetaaga ku kivulu bamwetaaga okitegeera ku interview kati ate ng'omukyankalanya ali ku mirimu ate bosi ajja agamba tolina gy'olaga soka omalizewa kati ebyo byonna okubyewala nze nanga kyandinyumye era nakyo ngenda kyekolere naye wali otuddekawo n'omubuuza omulimu gwasobola okwekolera okukola ye nga ye King Sheebah abuulira abantu emirimu mulimu ki gwosobola okukola nga bakutandikidde bizinensi yo n'ogirwaninga bulungi abanyonyole kati gwovuddewo waali akumasente mulimu kati nga gundi kati nga muwogo oyo nga bamugye mu kyalo lumonde mayuuni lumonde ebibala ng'ebyo watermelons ebikalu ensujju ye n'ennakati oyo osobola okubitunda tebikooya Sheebah okulenga mimmonde ate oli muyimbi enjala muzikoze zinyirira waka make-up kwata mu masanda biki anti kati Sheebah talina munenya akyalimu eri embeera ye ekibuli eri gyabaddengamu eyo era bubizinesi wadde alaba eyo gyayita omanyi ne Sheebah tannatuuka kukkiriza nti superstar kati atubuulire Sheebah obadde okimanyi ti oli serebu nkimanyi kiki kye walaba n'ogamba ndandika ndi serebu anti bwe bugundi bwange obwo kati buli wembulira kati ejo nawulidde music wano kwegundi nempulira engeri n'emukunja ze nasangako zannyongedde amaanyi n'okusigala nga ndi n'emukunja n'ennyimba zonna music kugundi kuno ku muzindaalo ate gy'oyitaayita eyo tulabayo bakuyita Sheebah obawulira abampita nabo neeyongera essanyu kuba luli eri tebalina kye bampitanga n'emukunja ono eyanteekamu eyo yemukunja tesera gyali ogenda owulira nga wayongedde amaanyi ovimba muli eri nange nzijukiranga nakakusanga ngamba soda njagala kuddamu kuyimbira ku bantu bange nga bangi bali awo nyumirwa nnyo ojjukira ntwala eri mu ddwaliro kireza ali obimiisinga kati ogenda kubankuuka abenkuuka basuubize kiki kye baba balindirira kyogenda okubakola asooka amalireyo abantu emirimu gyasobola olwego kyomulimu tuyinza oba tuli awo linaganze mbadde omulimu bweguti nga tugucapa osobola okugamba nti oba nsiikeyo ku lumonde ku makya anti owulira emirimu kati nkole ki bannaye kale gye tubuulire gyonna tuyiye n'okusiika muwogo nemuwogo bumonde maama ali mayirungi maama ali eri anoga mayirungi omwana asiika muwogo n'omwana asiika muwogo ne lumonde mba nzikidde eddala ebbeeyi nnyo buuza abafaani bo banaye Sheebah bwakwata ekalayi fulampe n'ejjaalo ya soda oli mukulumu oba omanyi ekigambo jjaalo nawulira okyogera luli eri nze mbadde sikimanyi kiwulidde kati gotegenda otyali kigambo nekonangira ebyo ebigambo by'abantu abazeeyi ab'edda nzikiriza ngo ndimukuluze ejjaalo ye kino ekintu kye basenesaamu kyekyo olaba omanyi ebyeringa yeyo jjaalo oba tebayita mu luzungu sosipaani King Sheebah mayongera abantu bayimalire emirimu gy'osobola famire mu luzungu enyo okusiika kikuseezo kati ng'okufumba omutwe basibisobola anatera togala nti okusiika obuwoowolo okutunda ekigere kati ng'okufumba akatogo k'ebyenda otulida ekitegeeza puresha gyendiko King Sheebah omugagga asobola okujja n'atuuzaawo King Sheebah nange asaba bizinesi yonna gyoyagala ngikukolera bane Sheebah nankutula omutima n'asaba akatogo k'ebyenda n'omugagga asobola osiika obuwoowolo kati bannange kati
kati waliwo ekirala shoppingira obukwe bw'abaana basi eyo mbiveemu nasanga kapere nga tudde ku mudaala gw'amaana akushopingira obugoye oba eddagala egganda kuba ngambanga walika ku street ng'okkirira ekatwe n'olikuula si bwe kuli naye nkoze ntya King Sheebah like King Sheebah mayindi ye situke ekitegedde nga mayindi ye olaba kati ng'abawala osanga omuvubuka asanga omuwala tebannamwagalayo yadde wiiki bamubuuza yasooka n'obbisa njagala bizinesi serious njagala saluuni njagala kino tosobola nali njagala Sheebah n'omutabuzi wa ddagala ensansa abasajja yafunye sente oshopinge wasaba ensansa engato ezo oyagala engato z'abasajja si sansa engato z'abasajja ngato zitambula omusajja agula ekati soda engato gye wamulabiramu nga wakatandika omulaba nakati gy'ayamba okubya ennyo engato nagigaba ebyambalo by'abasajja nga tebitambula tukekkereza omusajja agula pule mu January weetamala kujjamu butuli naye bw'ojambala ennyo nga tokyusa ekutuka naye bw'okikyusakyusa naye abakazi bw'obeera ne pule ezo nnya zikuba ebintu emyaka by'abakazi bitambula anti byejalabyajala nnyo oba otunda obuleega nika makeup ebyo waliwo yabankubidde n'ambuuza King Sheebah asobola okukola dipo y'ebizigo ate naye yenguuli yambuuza dipo y'ebizigo kuba mba saagala atunda ebizigo ng'atundira mu kantu akalinga effumbiro ng'akoli gundi tuveeyo ekirabika bubi ne mugamba njabuuza King Sheebah yaŋŋambye asobola ogikola n'agituuma King Sheebah cosmetics and biki King Sheebah cosmetics and cosmetologics King Sheebah wuliriza nnyo wano wetudda Sheebah babagiyita batya mu luzungu babagiyita batya edduuka lyo ery'ebizigo dipo si kaduuka mu luzungu Mao shop yesu kabaka Mao shop webale yesu Mao si muntu ogenda kola lya Nobert Mao Mao si muntu nolaki temundeka n'embeezo nnyo abantu kati eyo tugireke naye nga nze kyensuubira ekikiganyiza luzungu kyensuubira nabadde ntunulamu ebyo ebintu nga tulowooza ku bizinesi ez'enjawulo zasobola okukola nga tezi affectinga gundi ye status nti tuba tubala bizinesi yonna King Sheebah gy'aba akola nga omulimu ogwo gumusobozesa wakiri n'alekawo abakozi naye mukunja Sheebah alina patience ne bafaani batuyambeko mukunja bali bagenda gatta kuffe kyetumanyi batuwe ku ndowooza zaabwe Sheebah asobola otuula n'abeera patient kuva ku makya paka ggulu nga wotoliiwo nga takulabako awo within her perimeters mubuuze kasita waali Sheebah osobola ogenda ku bizinesi yo ku makya n'ogibeerako paka kiro nga mukunja taliiwo tokubamu obufaananyi kati aliwa nze kyemmanyi kale King Sheebah waali wano ng'omukyalo omulala yenna wakuyambibwako nnyo nti obulamu bwe bwalimu tubumanyi ajja tuuka kadde ng'ayagala kuwummulamu kwebakamu tojja bimuteekako lwampaka nti ate kati bizinesi ogirekere obitegeera but we can for the doing of the business ng'alinawo abakozi naye lwaki temukola bizinesi nga mwenna mwemuli so damba busy nze ntunda ndabirwamu omulimu gwange ogumanyi yes ninayo abakozi naye era nange ondaba mpakuka n'entawuka era n'engendayoko ku mulimu eri ebipimo ebiba byetaaga siniya then ne business buli woogireko ebeera awo nga gwe nannyiniyo tebakulabako seba abantu bakati eriyo oli ng'agula muntu bwekiri kitegeera kati ate kweno King Sheebah kiba kiralamu nti singa bukya King Sheebah n'agamba nti nkoze bizinesi yange y'ebizigo yiino eriyo faani agenda okujja okugula nga specifically ayagala laba ku Sheebah yes alyoka agule nga ye gw'ayagala olaba ne wamuseera atya ye gw'ayagala olaba nze ne mundabirwamu era kati ekinjijayo nemba nga sibeerabeerawo nnyo kasitoma akuba essimu
mukunja nina saluni yange njagala gidesigninga giteekamu ndabirwamu kuba emirimu gye nsinga okutegeera egy'omu mutwe n'ensindikayo abakozi bange ne batuukayo oli n'agamba mukunja gwe njagala wano kaba kaweddemu nga bali bakugu bamanyi kuba abakozi b'enkozesa bamanyi byonna ekirina okolebwa naye ndabirwamu egenda yeemu ayagala ndabeko kati nga sebo nina okulinnya odduka customer care so kati ne ku King Sheebah ekijjokuba naye byonna tugenda bifikisinga katusabe mugaze Sheebah engeri gye mulabamu afiiringa nnyo comfortable ng'oli within wakulabira ate mbasaanyo obutaletera suspicious wulira mbasaanyo okwetala ku mulimu si kirungi era soda naye nkikusomesa ne bafaani baffe abakiraba si kirungi omusajja okwetawulatawula ku mulimu mukazi bebi wo gy'akolera oba si kirungi gwe omukazi okwetawulatawula ku mulimu gayiwo gy'akolera eyo ndowooza tuddeke wa Sheebah ku mirimu amaleyo endowooza yange emirimu ebaayo ebintu bingi eriyo faani ajja okugula nga anyumirwa akukutteko okitegeera ku Sheebah n'owulira ebbuba oba kati olaba wensanga Sheebah nga awadde haaga ekitegeera nga mutandika yomba tugubalira mu bizinensi omuntu omulekera bw'aba mu bizinensi muleke bafaani bajje okimanyi eriyo ne faani omusajja ajja okujja ng'ayagala funa kaserefina King Sheebah oba atulekaawo naye obaka nga si like si kyabwenzi naye nga kikyawulira kati buli wansangawo nagenzeeyo nga njagala King Sheebah oyo nko ne mama nasanze mukunja atugubali azimba galitalidde wali ezanzeyo muzinzi era byosanga omukazi nga myebagayima omusajja ngambaako amaamira wama Sheebah mukunja kyagambye nti si kirungi genda mu bizinensi ya musajja kituufu kumulambulira buli kaseera n'omukeberako kituufu nali nkirabyeko ate kuggwe nze n'ogenda nga buli kaseera n'olambulako mukunja kundabirwamu n'okomawo n'ogenda n'omulambulako n'okomawo kituufu mukunja kisinziira kuba nti nno yanjagala nzijewo ku mulimu awo mba nja kujja naye waaba nti teyanjagala nzijewo ku mulimu era simba sobola kulinnyawo kiba tekikuluma muli eri ng'omuntu gw'aba mukyala we naye wanga ku mulimu ajja nabalabangako edda nga Sheebah asiiba naawe nga mubeerawo mwembi nga mu kifo ky'okukola mubeera mukwerera weeta nga mwalawo akakeeka kamwe Sheebah jjukira ng'olusi mukkirira eri wansi bizinesi ne mugireko eno endabirwamu ne zeetunda abakozi ne mukkirira ati kati gwe abantu baba bakwagala abakozi babeerawo mubeera eri kwenywesa bujjuyisi eri wansi wali oyagala tubwenyweseresa wano ku bizinesi wennyini bakasitoma batusanga laavu yali ebawambye nga Sheebah temukyabeere mu kukuba endabirwamu eziri mukkirira eri wansi ne mukunji nga mwagula n'akakeeka akakeeka kaaliwo nga ne King Sheebah sinnamulaba nze King Sheebah jjukira ebiseera yayitangawo ng'aba mu vibes era ayitawo abuuka enkya ayitawo bwati naye King Sheebah naawe obudde walaga maama Sheebah ebintu ebyo biraba kye kikugira mu walinga era ondaba nga mpitawo nakulabanga lwe namulabanga waliwo lwe namusanga lwe yayita nga yenna baaba ebbeere erimu liri eyo eddala liyise liri wano okugulu ako kasuke teŋŋamba leero luno ate nga buli muntu atya Sheebah balowooza akuba nga nti atuukawo n'azina amazina n'akasuka okugulu bwati nakuno n'ako kasuka kati ng'ogamba we mutambala n'ayimba ennyimba za Sheebah eza fiika ezaki waliwo vidiyo bwenda Sheebah bulaba ku vidiyo obwo gwe muli kye kikugira mu bwongo kati nga mukunja kye yakulaze ejjo ekinzijira bannange kwe kubeera nga nzijukira mu vibe zange anti olabaye buli omu kale abeera ng'avudde ku bakadde be bweru eyo amala n'afunamu ku life emwanguyira kati nze waliwo era we natuuka nga mukubwe onsanga abasajja abangi nga batambula bamu bali ku mabooda nga byonna mbyegomba era nga nyambala zipatula zange biki kati neegomba nembeegomba kati olwajjale kati wenagira nembeera nga mbeera mu vaibu zange mbulo gamba nti oba essimu njijje ku muntu nyimbise
ekizabeerako ng'otegera bulungi buli ekigenda mu maaso mu ggwanga. Naye nga okusinga abaana abo bannaye nga mbazinamu dansi nga bagamba wuuyo. Kakati waliwo abamanyi maama Shifula, abo nabo balala. Waliwo abennabisa wuuyo maama Shifula bannange tuziniremu maama Shifula nga mbazinira mazina nga baleekana nga bakuba engalo tuzine. Waliwo abagamba nti oyo omuwala teroyitawo wano omulalu. Nti kambiwulira ngambireka mbu oyo omuwala teroyitawo wano omulalu nga bonna abaana ngambaleka. Gwe walina bizibu kati ebisere ng'osulawo olwo ngansula eri bannange mukunje bannange. Nze waliwo banfunira nga nsula mu kakote nabo. akakondaina si shifa kano ke bafunye wano nga nzize saako. wali ngamba nga tonalaba na shifa nga sinala sifa. olwoka akavidiyo kwalabino gamba ne wano nga nali mutono nzenna nga nebbeere liringa sapatu. Awo nali nyina wensula mu kikomera kali nga bansuza. Era okyovula nazaala omwana wange naafa ekikomera. Kati mbwe obulamu obusubwa obumiisinga. Si bumiisinga kyovula nze sikyayagalira ddala bulamu obwo. Buli ne buno obuliwo obusinga okuba obulungi. Nze era mukunja mpulira natuuse mulabanga butiko mulabanga muziro gwe neddira. Si ekyo wamma akwata simbula mbalaasi atwago kuteka kuluma. Era nandi manyi nti kiseera zino genda genda soka munoonyezeko eddagala tujanjabe kiki tumunoonyeze. Nja tugule n'akakoko bannange mpulira njagadde akakoko. Mukunja ono gwera mulabanga muziro. Anti omuziro batogulya simanyi. Omuziro yesi mu Buganda gw'oli obutiko. Omuziro batogulya kati mukunja omulaba ng'omuntu kitegeeza no kombya. njogedde ondabanga ki ng'omuziro gwe. Ate omuziro tebagulya. nkuzira taali. Onansonyiwa. Naye bale soda aganyo bimusanyusa. Yakasayisawo tulu. Tetusiibula abatulaba n'akagambo k'osembayo okubagamba ne twaba ekiddako. So twagala tusaba King Sheebah asooka asiibule. Osaanawo n'essaala. Wabula si kusembera. Tuzikwate tusabe. Wadireko. Mazima netegereza Mukama Afaayo, oyo afaayo era obulamu bwange. Nze sikyatya enserembi bweti nayitonga erinnya lyawe. Mazima netegereza Erinnya ly'esooda. Yesu webale Yesu. Asente mpunyera osuba sente zaffe kawo ka sente kawuli kuzo ne mukunja nasinga obunya obulungi. Sente kanzitwala mukunjawo. Yesodera wedayagalayo. Kale mukunja kamutwale sigaza sente zo. Tusabe saba oba osaba. Mukama w'amaanyi, Mukama w'ekitiibwa, webale tuyamwe batuwabulamu twagala otwongere otukumire abaana baffe, otukumire emitima gyaffe nga ginamu taata, tukwegayidde twetonze. Mukama tutuuyana ne tulaba ku ntuuyo taata Yesu. Mukama webale taata tutona tuteekawo, webale taata Yesu. Mukama webale taata tuyambira ddala ddala ne tubeera nga tutambula twaliko abaana bo taata, tuba twakumiza tusonyiwe twetonda taata Yesu. Mukama webale kutuyamba kutuwa ku ssanyu lino taata, era tuli basanyufu taata Yesu. Mukama bannange
Tata Yesu Mukama n'abatuwadde bonna taata obawanguze obakuume nga balamu era obaddizeewo era taata obayimirize wamu Tata Yesu Mukama omale obatambuze batambule abadde tebatalina maanyi bonna baddemu amaanyi Tata Yesu Mukama kitaffe ali mu ggulu erinnya lisubwe obwakabaka obujje byogala kuli mu musigaye kuba mukulu otwemere yaffe yaleero osonyiwe ebyonoono byaffe nga osonyiwa tuna totwamukemewa naye twenenye mu bibi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibi emirembe n'emirembe amina ekisa kisite Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu eky'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe ekitaggwaawo amina. Mukama Katonda omulungi Mukama Katonda omulungi ayi taata bwe yatutonda n'otuteeka mu nsi eno twagala okwebaza Mukama Katonda olw'ebyamagero n'ebirungi by'okoze mu bulamu bwaffe ayi kabaka w'abakabaka taata tukusobeza mu mbeera nnyingi nnyo naye ate tukwetondera ayi Mukama okutusonyiwa we tuba tusobezza ayi Mukama tukwebaza olw'obulamu bwa King Sheebah tukwebaza n'obulamu obw'abafaanizi baffe era tukwebaza ayi Mukama gwe mwennyini asobozesezza embeera eno n'ebaawo King Sheebah n'aba ng'atuuse ku level efunayo ku bivvulu Mukama Katonda taata yongera omuggulirewo amakubo n'ebivvulu ebirala byongere okuyiika Mukama Katonda n'amakampuni amalala agasobola okumukozesa ayi Mukama ne gasobola okumusasulayo akasente ne bwe kaba katonotono Mukama Katonda muggulirewo amakubo Mukama Katonda naffe bennyini sente zino be zituukirako Mukama Katonda otuggyemu amalala otuggyemu okwejalabya Mukama Katonda otuggyemu emitima egy'obukuusa egy'obuyaaye n'egy'okulya ebitali byaffe Mukama Katonda akasente kano katuweemu omukisa kakole ebyo ebinaaviirako okugulumizanga erinnya lyo ayi Yesu Mukama Katonda tusaba nga bwe wajjayo King Sheebah yonna gye wamujja Mukama mufuulire eddala ettaala mufuulire eddala ettawaaza mufuulire eddala kando mufuulire eddala omuzabbibu mufuulire eddala ekitangaala n'abalala kwe balina okulabiranga baddemu essuubi ayi Mukama n'abatakukkiririzaamu n'ababuusabuusa okubeerawo okwo Mukama Katonda balabire ku King Sheebah bakwekwate n'abalala bangi abakyali ku nguudo eyo abali mu mbeera embi ennyo esinga n'eya King Sheebah mwe yali Mukama Katonda nabo batunuulire nga ku King Sheebah bakitegeerenga nti bw'obanga tonnafa wasobola okubaayo second chance mu bulamu Mukama tutemere ekkubo we litali tugulirewo enzigi lwana n'abo abalwana naffe Mukama Katonda gwalwana entalo gwaziwangula ffe tuli banafu nnyo wa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe music waffe muwa omukisa Mukama Katonda tetulina nnyo Mukama Katonda kye tulina naye tukuumenga emitima gyaffe mimativu ng'era tusiima ekyo kye tuba tuli nakyo Mukama kitusobozesenga okututangira okuwankawanka n'okuluvubananga n'okudduka n'ebitali byaffe oba oli awo n'okunyiigira abo abalina ke bafunye akatalina kubeera kaffe ayi Mukama Katonda tusabye bitono naye nga waliwo n'ebirala bingi bye twetaaga Mukama Katonda ng'obiraba tusaba Mukama Katonda obitugattireko era byonna bye tusabye taata tubyatudde nga tuyisa mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo omulokozi waffe. Basebu ndowooza bannayuganda ffenna abasinga naddala abawagira King Sheebah akamwenyumwenyu ku matama kagenda katweyongera ebuli lukya so twongere okusaba n'abamwagaliza ebirungi enamba mukunjazi basomedde mujje tukwasaganye olw'obulamu bwa King Sheebah mubeere bulungi nze omwana soda bye bye. Export TV to the world.